Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya webyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Olw'ensonga tufe tukosebwa ffe ng'abatuuze tuli kuno wano kampuni zitwetoolodde oli badde wava n'empewo eyamba abantu bonna abeetoolodde wano kati bwavaawo omukka gwokka gugenda mu maaso n'okukosa abaana ebiki n'embeera yennyini naffe abatuuze bwe tuba tujja nga amazzi gataasa abaana kati tukyalinawo lwa mbeera eno gye tulaba kati olwekyo nema bwebanga ekoze bwetyo n'ebitongole ebya poliisi tuli basanyufu mu ekyo emirundi gyonna bagende mu maaso n'okututaasa mu mbeera ng'eyo. Gera ku mbeera eno kye bakoze ekyo si kirungi naye ate tukisanyukidde mu mutima abamu lwansonga waliwo ekinyize kubanga abaana bafadde bagenda kufuna emirimu nga twesunze kubanga badde waliwo abakozi abayitirivu naye ate tubadde lutobazi amazzi gabadde awantu awo nga mayitirivu naye twali twewuunya nnyo okulaba nga bakola ki nga ate bakyayina bazze bazimbyewo mu lutobazi. Ebintu bino ndudde ngambira mu bitundu ebirala eyo eno tubode babiraba abeeno kijja kuba kirungi nnyo era kijja tusanyusa tusigala bagenda mu maaso n'omulimu kuba abantu bano batunyigiriza ekisembayo onojjuko edda waliwo emiti gy'omwana yali yasimba emiti gye gyo ne gisalwawo ne gisendebwa era bo ne bakola ebyabwe ne basanyuka nnyo kale kwegamba bakola ebyabwe naate banyigiriza ffe nga ffe abeeno ekiba kigenze bwekyo bagende mu maaso n'omulimu ogwo. Erinnya lyo? Awukiddiriisa. Nnyo ku kikoleddwa era bagende mu maaso so nga n'abakoze obuvunaanyizibwa okujja okutuuka n'olujja beebaza nti kye bakoze kyamaanyi nnyo tebakoma okobongere bagende mu maaso n'okusaanyaawo ebikampuni byonna nema ne poliisi tubeebaza omulimu gwe bakoze bagende mu maaso tebakoma wano n'awalala kubanga era ebikampuni bingi ku kkubo lino lyonna bakyazimba ate era bakyazimbira ddala. Erinnya lyo? Zikasiivu Ronald Kabembula meya wa Gombe. Kitulaba essaawa zino be bantu abambadde obufulaano obuliko ebiwandiiko bya NEMA nga kiraga be bali mu kumenya mu kifo kino naye sinza kugamba nti ffe ng'abakulembeze tulinawo notification yonna lwaki kikolebwa naye byonna twabirekera bo kuba buli lunaku bajjuza ettaka mu ntobazi ne mu Christmas badde bayiwa ettaka era nga nkakasa bamanyi mokazikola misana na kiro ono tatandise leero azimbanga bwayagala taba na pulaani so byabwe lwe buzuukuka nga baagadde okukola bakola lwe buzuukuka nga baagadde okwekobaana n'ababitukolako bakola olwaleero Gombe yafuuka kintu ffe twafuuka bakulinnyirira deyi yokka wali eyo kampuni y'abanene gavumenti gyewa ssente yaleeta kazambi awunyirira ebyalo kumpi 3 biramba naye ne bw'oyogera nabo tebawulira so kati ensi ffe twagikwasa NEMA bwezuukukira ku sayidi eyagala okukola ng'ekola bwezuukukira ku sayidi eyagala okutunda eggwanga nga batunda kale leero situmanyi kye bazze kukola bazze kutunda bazze kukola mwe munaatubuulira
Lubalusewa TV, mazima ku mazima.